obugenze okukyanga ab'ebyokwerinda okuli poliisi n'amagye basazeeko dda ekifo kya Sharing Youth Center Nsambya. Ekigendwa ky'abano okubadde okulemesa bannabyabufuzi n'abawagizi b'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti wansi wa United Forces of Change abadde n'okusaba. Obudde bw'okusaba nga bunaatera okutuuka mpolampola, bannabyabufuzi abatali bamu batandise okutuuka wabula nga tebafuna kuddibwamu okuva eri abasirikale. Abawagizi b'ebibiina by'obufuzi gye bakomye okweyongera n'abakuumaddembe gye bakomye okuyiwa abawanvu n'abampi. Bannabyabufuzi ababadde basoosewo babadde bakyabiyita bya lubalaato nga balowooza banaayingira era olugaaniddwa buli omu n'avaawo wakati mu kutegeeza nti poliisi bagitegeezezza kusaba kuno n'okusasula ensimbi z'ekifo. Kino ekifo kya Kereziya twateeseteese kusaba era Kereziya netukkiriza bulungi ne tukola n'enteekateeka ne tusasula ekifo. Ku ssaawa nga 4 n'ekitundu akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse mu kifo kino ne bannabyabufuzi abalala, wabula bano nabo tebaawukanye n'abasoosewo bagaaniddwa okuyingira, ekiddiridde kuyimba nnyimba. Okukolobya ennyimba nga kuwedde bazzeeko okusindika essaala okuva mu mannaddiini ab'enjawulo. N'abo abatutunuzzaamu mundu Mukama yogera nabo obagambe nti tetuli balabe baabwe, Mukama balumirize. Ya Allah, bwe tubanga tuli banafe oli w'amaanyi naye tukutegeeza obulyaza amaanyi bwe tuyina eri abakulembeze baffe baba tulyazaamaanyizza. Bannabyabufuzi ab'ebibiina eby'enjawulo omubadde Erias Lukwago, Ken Lukyams the Man n'abalala bakukulumidde gavumenti olw'okubagaana okusinza nga ssemateeka bw'akirambika. Ssemateeka atuwa eddembe lyaffe. Ffe tumanyi bwe twaze okufukaamirira ye Allah, ye Katonda. So okujjako bano nga baagala kwetweka ku ddaala erya Katonda tetugenda kubafukaamirira. Banyabo ne bassebo, unity is power. Unity is power. Wadde nga mulaba deployinze bano batuwa buyi bukuumi kubanga ekyo kiri mateeka. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule. Dr. Besigye ategeeza nti ekikoleddwa abasirikale kabonero kankunala akalaga nti neera wano tebandiikiriziddwa. Emabegako katono baali babuuza lwaki twagendako e Nairobi, so lwaleero bezzeemu bokka nti mu Uganda tekyali kifo abalina eddoboozi eritali lyabwe we basobola okwogerera. Kyagulanyi naye aliko obubaka bwawadde bannayuganda. Baganda baffe mwenna bamemba baffe bakulembeze bannaffe nammwe abatugoberera okumpi newala mutuyambe okwatagana temutuyamba kwawukana. Okusaba nga kuwedde bano bagenzi bawuubira ku bawagizi baabwe kyokka bwe batuuse ku luguudo lwa Jinja Road entambula y'ebidduka n'esannyalala. Ekiddidde poliisi kuba mukka gubalagala mu bawagizi bano n'emigoba nte era kukakkana ng'abamu bakwatiddwa. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiliano Patrick Onyango ategeezza nti abantu abawera ddala 25 bakwatiddwa nti kuba babadde tebafunye lukusa okuva eri poliisi okuteeka okusaba kuno. Ne tubategeezezza ati munaafe mugende mufune olukusa, mugende mufune clearance yoke mujje musabe. Bo ne basalawo anti bajja kugenda mu maaso n'okusaba nga tebafunye clearance. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulu eno.